Yes, mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino abatujju ampuliriza wuliriza okutya wuliriza obunkenke bakomezaawo ekibozibozi mbw abatujju bamaze okusalako ekibuga Kampala. Mpuliriza bulungi. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu nga bw'olaba namungi ne namungi w'omuntu amukuŋŋaanirako ayongedde obunkenke munda mu kibiina ekya NRM ne munda mu magye aga UPDF ey'eggwanga Uganda. Wuliriza, waliwo okutya amawulire agafulumye olunaku olw'eggulo nga galaga nti waliwo olukwe olupangibwa byannaku okusanjaga okutemula Solomon Kampala, omutabani wa Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga erya America. Lwaki kino kiri bwe kiti? Ogenda kulya ebigambo ebitiisa mukwano gwange mpuliriza nga mawulire ga nnaku nnyo okumanya abasajja bano bandiba abatemu ekisusse okusinziira ku ekyo kye tusuubira. Amagye omutwalo mulamba, wuliriza, akalulu ka 221 bayiwa amagye mu Kampala era ogenda okakangana bannansi abakwata mu 10 bamaze okubeera nga battibwa. Museveni yakakasa nti 50 UPDF be babakuba amasasi agabatta. Kati wuliriza, omutwalo mulamba omulala bamaze okuguleeta mu kibuga Kampala nga amagye gano siga wano mu Buganda bavuddewa. Tulokkakana okenda kulira ebigambo kyokka mu mbeera y'emu omusajja mbidde. Jjukira nti ono ye deputy president wa ekibiina ekya DP. Ampuliriza, ono aswaluse bamuwambudde n'engoye ne baziteeka wali ebweru mu NRM. Kyongedde okufumba omutuku, kyongedde okubeera nga kyetinda. Abaka ba NRM bonna ab'omu Buganda, wuliriza, abaagamba mbu basazeewo okwesimba ku NUP kaakati omu ku omu bagambye bagenda bivaamu. Lwaki? Bano bagambye tebalina buwagizi. Tebalina buwagizi ate nga balina okusaamu ssente empitirivu ate nga ne banaazisaamu tebagenda kubeera nga bawangula. Kati bano bagambye waakirika babiveemu. Kyokka nga iPod efuuse iPod, muganda wange Sajjime ensonga eno yajogeddeko olunaku olw'eggulo era ne mmusaba mu mbeera credit eve ewuwe twogere ku nsonga eno nga ye kennyini mu bigambo bye yagenda otuwa amawulire gano aga iPod. Lwaki bino byonna biri bwe biti? Ampuliriza, kaakati nno bakansala bali be nakugambyeko abaasaze eddiiro ne begatta ku NRM kaakati nno ayabadde awakana. Ampuliriza, n'olwalira zeemu nannemerako naŋŋamba njagala bwino kati akatambi nkaleese ogenda kubeera ng'obiwulira byonna. Solomon Kampala wabadde asula akyusiza address, wabadde abeera yavuddewo. Nkugambye abasajja bagambye waakiri okumusanjaga. Lwaki? Jjukira nti NUP abantu bangi abawambiddwa mu kibuga Kampala mu ggwanga Uganda yonna ne basibwa era nga bano baali mpagirwaga okwetolola Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu. Wabula bano bonna wadde baasibwa, Mwami Kyagulanyi yasigala ali solidi nga mugumu nnyo era nga n'obuwagizi bweyongezi nga bw'olaba. Buli gy'alaga abantu basukka obungi. Kati kino kyatiisizza gavumenti ne bagamba ne banaakwata abantu ne bwe banaabakuba amasasi ne banaakuba tiyaggaasi abantu tebagenda kusalako. Wabula kye bagambye okumala amaanyi. Mwami Kyagulanyi embeera ogenda giwulira, ebigambo bitiisa. Nkutegeeza nti olunaku olwaleero Mwami Kyagulanyi atalaaga Buganda era ng'ojjo yabadde Nakaseke era namungi ne namungi w'omuntu gw'olaba ono yabadde Nakaseke. Olwo abamu ne bagamba mbu eyo AI era abamu ku abo yabadde mukasambidde. Jjukira nti ono be baluddewo bali be nakugamba mu ndagaano ya Mwami Museveni abalina okumubeererawo bamukumire mu buyinza naye abeerewo ng'abakumidde mu bifo. Wabula bano bonna twabasindiikiza ne tubagoba. Kaakati nno njagala nkutwala butereevu nnyo mu mboozi egenda okusooka. Wabula bw'obanga oli mpya nkusaba sooka osubscribinge ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda okoone kadde buli vidiyo gye tuteekayo ng'eno amawulire ag'enkyukakyuka galeme kukusuba. Era nkusaba wenna gy'oli bw'obanga vidiyo tonagiwa kigalo sooka ogimpeera ekigalo. Ampuliriza, message etalage ensi yonna. Tukyali mu Buganda, Pulezidenti atambula. Ngenda kukomawo nkuwa ekiguddewo ku Pulezidenti Kyagulanyi. Sooka oli ebigambo bino nzija. Mu mawulire agaliwo abaka parliament ab'NRM batandise okudduka nga batya okuteekamu ssente zaabwe okwesiba ku babaka ba NUP nga bagamba abaka ba NUP bagenda kuwangula, bagenda kubawangula bo tebagenda kuteekamu ssente zaabwe kuvuganya abaka ba NUP bano ng'ekibiina kyabwe ky'NRM kyaganye n'okubateekamu ssente nga natukigamba nti timukweteekerateekera wajja kigenda kudda nabo kigenda okutandikawo okubeerawo ng'omulimu guweddewo okubeera mu buyinza 2026. Ekibiina ng'ekibiina ky'NRM kitidde kigenda kuva mu buyinza 2026 kakiganya okuwa abaka parliament ssente okuziteeka mu constituency ez'enjawulo. Kaakati abaka ba NRM nabo bagamba tetugenda kwesimbawo
tetuya kwata sereza ffe kuziteeka mu byabufuzi ng'ate bagenda kutuwangula kubanga kikakasiddwa nti abaka ba NUP bagenda kuwangula buli yaweereddwa kadi kati ekirala tukubiriza abantu bonna abeefuula aba independent sima abataweereddwa kadi mu NUP olaba abeniyale mbadduka kati ate mu abe-NUP bennyini abammiddwa kadi nga mukulembeddwa abeetambu bannamateeka muli baakabi kakati nno okutya obunkenke okweraliikirira munda mu kibiina ekya NRM jjukira nti gye buvuddeko ebitundu bya Buganda ebisinga byonna mwami Kyagulanyi yakukumba bukukumbi ebitundu bya Busoga mwami Kyagulanyi n'akukumba kyokka emyaka 5 mwami Museveni gy'amazeewo talina kyayongeddeko yadde ogattako ku bannansi oba olyawo naddala abo abaamu babaka ba paalamenti ab'omu Buganda wabula twongedde okulaba emiranga n'okwazirana mu bitundu ebya Buganda ng'abaana ba Buganda bangi emirimu gyabula dda bonna bayolekera dda ku byeyo okukola ogw'okkomba ebokisi n'okwera zitoyireeti n'okulongoosa abakadde bino byonna nga bigenda mu maaso bangi abaalina bizinesi zaabwe nga zaabaggyibwako dda zaagwa olw'emisolo emiitirivu ennyo mu bitundu bya Buganda era nga mu bitundu bya Buganda bangi abaana n'okusoma baakuvaako dda olw'embeera eriwo ng'akasente kafuuka akasente kaakati nno wano waliwo okutya waliwo okweraliikirira ennyo nti mwami Museveni olaba ku luli baamukuba obululu ate ku luno kigenda kubeera kitya kubanga ebyetaago byeyongera okubeera nga bikaluba mu Buganda kaakati mwami Museveni n'afundikira ng'afunye 0 bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezeza amagye omutwalo mulamba ogwakulumuluddwa okuleetebwa mu Buganda wabula nga bano bonna abasinga bagenda kwambala ng'obukookolo nga bw'obalaba bagenda kwebikanga face era ng'ekibaleetesezza ke kalulu ketwolekedde aka 226 aka protest vote akalimu okulya n'okkomba essowaani jjukira nti twalangirira dda nti akalulu kano kagenda kubeera ka protest vote oluvannyuma lw'okumanya nti bukalulu akazze kabeerawo buli kalulu akazze kabeerawo nga tukakuba nga Museveni ono awangulwa wabula mu kuwangulwa ng'akozesa amagye ng'akozesa ne poliisi n'afundikira ng'azze mu buyinza okusinziira ku abo babavuganyizza nabo okutandikira ku Besigye mwami Kyagulanyi ebigambo bye baategeeza nti babeera bawangudde bulungi nnyo naye mwami Museveni akozesa ekitongole ky'ebyokulonda n'akozesa amagye n'akozesa poliisi ne yeewaŋŋamya mu buyinza naye ng'entebe bannansi baba mujjemu kati ku luno ne baga nti togunywa oguwanda osaagana mulyo naye eryanda lyokya abasajja ne bagamba tugenda kukozesa protest vote tugenda kalonda bwe tumala okukalonda tukakuume bwe tumala okukakuuma tukabale bwe tumala okukabala we tuwangulira wonna tutandikirawo okuserebulatinga omuntu yenna atulemesa wano emmanduso wegenda okutandikira kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso bagezaako n'okuteekawo ekiboozibozi ekya anti se no protest se no to protest vote se no to protest vote era bano baagula ne t-shirt ezaali emmyufu twaziraba nga bazambadde kyokka nga ba NRM balina kwambala yero wabula bino byonna abantu baabigaana ne bagamba kintu kimu protest vote gye twolekedde kaakati bano bayungudde omutwalo mulamba ogw'amagye kuno si kutiisa si kweraliikiriza naye kansooke nkujje mu mboozi eya Solomon Kampala abasajja baagala musaanyaawo mu mutta bambi wagizi okwetola eggwanga lyaffe era tugenda kukola tutya nga bulijjo mwana weddira embogo mwana yeddira embogo Museveni gwalowooza nti mwana we Nankumbi Natasha n'agamba nabagamba dda era nsiiba mbagamba twakola era ne tumukkiriza naye nze ndowooza ku luno omulundi tugezeeko okulaba nga tubasuulirayo akanyeebwa tulabe nti banaakalya akanyeebwa ke kano yabagambye nti mu kusooka kansooka emboozi mwakwata abantu bonna bali ku Kyagulanyi nga mulowooza nti Kyagulanyi kigenda mumala amaanyi naye ate afunye amaanyi muzeeyi oyinza tunnyonnyola otya nga naye yembagaza ng'akabwa akasibe ku ggaali tanakyasobola kuddamu muwala we n'abagamba kati ndowooza tusuleyo akanyeebwa tulabe oba tusobola okufuna public sympathy na biki ebigenda mu maaso Natasha n'asuggestinga nti mu kaseera kano aka campaign tutte abasibi ba National Platform naddala abamanyikiddwa either nga 15 oba bonna tubate tuba tusobola okuddamu tufuna public sympathy tulabe ki ekitegeeza nga tubatadde oyo Nankumbi nga bwatu bwayogera wabula Janet Kemba bwe yasituse okwogera naye yagambye nti kyayogedde kituufu tugezeeko tulaba tusobola okufuna ki tusobola okufuna okwagala public eddemu etwagale olw'ensonga nti kusinzira bye tulaba tetukyalina nnyo bwagazi mu bantu abantu batukooye tetukyalina public sympathy wadde public love abantu tubeesibako bwesibi yensonga lwaki tukozeseza ssente nnyingi nnyo
naye era n'agamba nti ekituufu kiri ntugezezaako buli kimu n'ekintu kikyagaanye ba RDC tebakyalina mugaso ne ba RCC yensonga tebakyasobola tukolera kubanga bibakola tetukyabitegeera tetukyasobola kufuna bintu biva mu district ez'enjawulo era n'agenda mu maaso n'agamba nti tubadde tugezaako nnyo okuyimiriza Bobi Wine obutatambula mu bitundu ebirala eby'eggwanga naye tubadde tusiwa nsaano ku mazzi era n'abuuza ebbanga tumulokingidde nga kampeni zitandise tufunyeemu ki n'abagamba ate kyongera abantu bukawufu n'abantu okwekuuma mu bungi kiyinza otuviirako obuzibu nga tumubulokinze obutaddamu kuta n'abagamba n'ekyomukubulo nga tekina kyekikola okujja okutuleetera obuzibu ndenza omumuleke poliisi ediringa naye mpolampola ne ba RDC gane kubulo kuba kisobola otuleetera obuzibu ekwatu byayogedde bamala okubyogera oyo mukyala nga amaze obyogera n'addamu n'agamba nti tugezezzaako buli kimu ekyokukola n'ekiganye kiki kye tugenda okukola ekiddako n'agamba nti tusobola okukozesa enkola gye tuba tukozesa ebbanga lyonna okumala amampa nti abantu abaddeko mu gavumenti n'abakyalimu nga tubattira abaana baabwe abasooka oba abookubiri ab'omugaso ennyo n'aleeta ekirowoozo n'agamba nti tufube okulaba nga tukozesa aba agenti baffe bali mu America okulaba nti tujjawo omu ku baana bakyagulanye n'amentioninga Kampala Solomon oba omuwala oyo aliyo nga bayita mu ba agenti baabwe wenkoledde security alert mu kusooka wali nengamba president ne first lady begendereze nnyo entambula y'abaana n'endya buli kimu bulijjo mwewuunya abaana babagagga baminisita batondokera mawanga g'abazungu mulowooza babakubiddwa yaabwe oba bakubiddwa ladduno zino separate missions zebakola okubajja onoosa omwana w'omugagga gundi yafiiridde mu kinaabiro omwana wa minisita gundi yafiiridde egindi omwana gundi yafiiridde zino zonna ziri well orchestrated moves missions ezokendeeza amaanyi gaabo kuba bamaze okuwerera abaana baabwe nga bali mu better positions ng'ate abaabano windows ziri wansi nga bano abaana bali well educated bali bright enough okusinga bano basere count educated cow kati mutemuddamu kuwumbuuza abaana babagagga abaana babanne byabufuzi abagwa mu binaabiro bafiira mu diaspora bafa batya kino Janet yamazeemu akabonaga nti tukikole nga bwe tuba tukikola ebbanga lyonna kati Mr. President First Lady ne bannayuganda abana mwenna mutegere kuba yagenda tutwetaaga okuleeta Kyagulanyi ku mavivige wansi afune depression oba afune okumalibwamu amaanyi abe nga takyasobooza kufokasinga ku byabufuzi anymore eyo move Janet yagireese iyo mukyalo oyo nabagamba dda it's on record omuntu asinga okubeera omubi ate kataha mubi omuntu asinga okubeera omubi kataha mubi mu famire eyo omuntu asinga okubeera deddire kataha ali deddire kyovola banywanda bagamba you can abuse me you can do what but don't abuse my wife amumanyi zolo bwagamba ekintu kibe kiba sage zibaddemu abaana abadde bafa obuwala nga bali related kuba koddomi be zonna yazibaddemu operations ziboosa mu sink tank batemyeko emitwe bebawambye bebasse bonna saga yazibaddemu ku operation eyo mukazi si mulungi n'akamu si bijanjalo byakulya mubi Janet mubi ani atali mubi mu family eyo ani atali mubi so mukitegedde mu meeting bwatu yayogedde era n'addamu n'agamba mwayadde voko nnyo mu meeting era okusinziira ku sources zange n'agamba nti tuluze popularity abantu abo tebatuyambye n'agamba n'omukyalo ono n'agamba mukyalo ono Rebecca Kadaga twakamuyita enfunda bbiri ajje tuwogere aganye okujja twali tusuubira nti ajja tuyambako mu kukendeeza amaanyi ga Kyagulanyi ebusoga Kadaga yaganye okujja ddo tuyambako yabadde nga atali akasajja ne katukuba emipiira gyonna ne ginywa buyinga tetukutteeyo kati ndowooza Kadaga atakyalina mugaso muffe ndowooza bwe kiba kisoboka esai time atuviire tulememulako planet earth kati nkugamba wali mwapozininga Kadaga oyinza okusooka Kadaga okufa so Rebecca alitola Kadaga whenever you are informing you that
Janet Kebabazi suggested that you are useless right now. They should remove you. So be aware. Kada Garitwara, be aware. Janet suggested that you are useless right now. You don't help the NRM and the government. They were hoping that you are going to help them during the campaign trail of Robert Kyagulanyi Ssentamu to cripple Kyagulanyi's support in Busoga. But unfortunately, you did nothing. You let them down and let the NRM party down. That's why Kyagulanyi took over all the support in Busoga. So be aware, Rebecca Litora Kadaga. Janet suggested that you are no longer useless, you are no longer useful to their government and to their family. So be aware of that. Mwebyo bibati bibayogeddeko nja kuba mbaleetera ebira wabula mu meeting eyo Mr. President mpuliriza bulungi nnyo mu meeting eyo wulira abantu bangi mwatubuuziza nga temukyangira ku bannakenya be bawambye bale nga tembogerako gwenda buli ambuuza kugamba lindako kati kankuwa information. Mr. President kansubiri kyomero Kyagulanyi Ssentamu kwoli abasajja abali bazze ba journalist ba activists abave Kenya okujja okuwera okulalezo baba wamba naye teweebuuza lwaki bawamba Boka Duleva n'asigala nga tebamukuteeko era tebamenya kye bamukola kyonna batwala bo bali bennyini ekyo jja kyebuuzo jja kifu wabula bino kambyogere mujja bbira bakumba tebyogedde mission is going to be aborted nzo mayize mu kusula mission zaabwe ne kansa Kumande onakulwajjo. Kumande onakulwajjo. Mande onakulwajjo. Mu refugee camp Entebbe. Ba journalist stroke ba activists de Kenya ababiri abawambwa. Ku ssaawa 2 ez'ekiro nga bawerekeddwako. Bosi wa Iso Mupia Nowa Semwayo Mupia saako omukulu akulira crime intelligence Christopher Damulira ne Kahanga Mohanga kojja wa Muhoozi bebawerekedde ba activist bano stroke ba journalist n'abatwala mu State House Entebbe. Kiki ekyabatwazizaayo kwe kisoka okubabuuza ekigendera kyabwe ne bagaffe tetulina ekigendera tuli mu East Africa twatuliza okusupportinga comrade waffe tetulina nnyo kyamaanyi. Kati nga omanyi Museveni mulungi nnyo mu kutumanipulate. Bwe yatuuse mu meeting yatuta akaseera naye ebiro ngenda bibaga mujja biwulira. Mu mboozi bayogedde bonna Museveni ne banno bakyalibe nga baagala compromising abantu bano baaganye oko breaking their heart. In that meeting they stayed quiet without accepting Museveni's offer. Which are the Museveni's offer? First and foremost, Museveni offered these two activists, all these two journalists, that if they accept his offer and his deal, he's going to give whatever they want. Which are the deals? First and foremost, Baba kidnappings. Kakati nno nkusaba video soko juwa ekigalo nga tonna bakubera ngo juwa like mukwano gwange mpuliriza. Nkwaniriza nyo bobanga olimpya ku mukutu gwa AKTV Media Uganda era nkusaba osoko subscribinge ku mukutu guno embeera olwo ebeerenga mukwano gwange etambula bulungi nga teriimu kubuusabuusa. Kati wuliriza ebigambo nzizeemu okusimbula. Nkutegeezeza nti omutwalo mulamba oguyiriddwa okugamba nti bakuuma kalulu okulaba nga protest vote tebera successful. Naye njagala nkubulire Uganda erina abantu miliyoni 45 kuno ngo baliddeko abakadde kuliko abavubuka kuliko n'abaana abato nga kitegeeza nti bw'ojjeeko abaana abato n'ojjako n'abakadde ku miliyoni 45 Uganda esobola okusigaza miliyoni nga 25 ez'abavubuka. Era zino zisobola bulungi nnyo okweŋŋanga amagye g'eggwanga Uganda gonna ng'ogagase kubanga amagye g'eggwanga Uganda tegasukka mitwalo 2. Kitegeeza nti mu Kampala mwokka ne bwe babeeranga abantu basazeewo kumaakinga akakadde kamu n'ekitundu ne bw'oleeta amagye gonna agali mu ggwanga Uganda tosobola kubeera ng'obayimiriza. Era bino byonna bikolebwa okutiisatiisa bannansi okubeera nga babajja ku mulamwa n'okubeera nga babawugula okubajja ku ebyo bye baagala. Era kigambibwa nti amagye gano gaalabiddwako mu kitundu ekimu nga waliwo jeno omu
agakulidde era nga gano bagenda bagatambuza n'okugalaga abantu nti bwe mukolera ensobi yonna gano amagye gagenda kubeera nga gabakolako ng'obuyinza bwe bulagira. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, ekikolwa kino eky'obutiitiizi gattako ebikolwa eby'okubeera nga bano bazze bawamba bannansi naddala abo abatakkiririza mu gavumenti eya Mwami Museveni, abo bavaayo oluwatu ne boogera nti affe tetukukkiririzaamu, tuli bankyukakyuka, bangi bawambiddwa, bangi basibiddwa, era nga waliwo ne be twalaba kumpi abaakomayo ku mugo gw'entaana okubeera nga battibwa nga Ashraf Kasirye eyakubwa essasi ku mutwe mu bitundu eby'Erwengo mu kalulu akaggwa. Kyokka nga ate oyo yasimattuka naye nga waliwo abaafiira ddala nga Baliita Nabukenya n'abantu abalala abaafa oba olyawo ng'ate abaabatta be bandisazeewo okubeera nga babakuuma. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso nga bwe nkutegeezeza ku AKTV Media Uganda, tuweewaayo okubeera nga emboozi nga zino tuzikwata ne tuzikuwa. Olunaku olwajjo yabadde meefuga aba olyawo era Mwami Museveni yabadde ekkololo ng'atambulira mu kuuma ke ak'emberenge, twakamulaba mulumu ono nga katambulira mu bitundu eby'Ekabaale, kaakati yazzeemu n'akatambuliramu. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso, abasajja baafulumiza amawulire ne bagamba mbu babadde bamaze okubeera nga beekengera nti waliwo abatujju abadde bamaze okubeera nga bayingira mu Uganda era nga bano babadde bateebereza nti essaawa yonna mbu omusajja bayinza omutuusaako obulabe. Wabula bw'omwetegereza mu kayumba muno mwatambulira era omukono ogumu nga bwe nakutegeeza, omukono tegulina kye gwekolera, omukono tegukwata. Ngenda kukuterawo akatambi kano osooke okalabe omusajja ono ng'ali mu kawuma k'emberenge ng'omukono ogumu nga bwe nakutegeeza gwo tegulina kye gwekolera, gwo tegukwata. Kansooke nkuterewo akatambi ako nkutwale mu mboozi eya Mbidde eya iPod. Bano abasajja batya bannange. Mukasambidde yavuddeyo n'agamba nti abo si bantu, eyo AI. Ne ŋŋamba mbutufu ensi eno eyongedde okutwoleka abeeyita abayivu abategeevu nti amazima gali nti tebategeera, lwakuba buli muyivu alowooza nti mutegeevu oba buli eyasoma alowooza nti ategeera. Okusoma n'okutegeera byanjawulo, amagezi n'okutegeera ebyo byanjawulo, newankubadde byandibadde bitambula byonna. Twekumbidde era obalaba nga bagenda tolabanga kukulaala kubuli abwe nga bagenda baba bagenda abamaanyi abamanyi okudduka bavaamu mu tawuni ne badduka eriyo bwe bava mu tawuni ne balinnya loole ne bagenda. So n'olwekyo ebyo bintu by'okuzannyazannya bibuzaawo pulezidenti era ebyokulabirako biraga nti buli opposition kati eyo AI. Kakati wano wenjagala okubuuliza, batugamba nti paalamenti yeetaaga bayivu. Neddala ogenda kakasa otya nti omuntu muyivu naye ng'akyayogera bogasi bw'atyo nti bonna abeefuula abagezi mu ggwanga wano bayimiridde olw'okuba balina omukisa gw'empewo, balina omukisa gwa TV ne radio, bali mu kusiiga ekifaananyi ekibafaananya ng'abawutta. Ekibajjako okwongera okutegeera nti bano tebategeera. Sigambye nti si bagezi, bagezi naye tebategeera. Kubanga njagala olowoozeemu Bobi Wine asimbula Emagere oba kale ku kitebe kya NUP waliwo omuntu asobola okugenda ngadduka okuva wano paka Nakaseke. Waliwo omuntu ayinza okuva wano ngadduka paka Kyankwanzi. Waliwo omuntu ayinza okuva wano ngadduka paka Kiboga. Waliwo omuntu ayinza okuva wano ngadduka paka Luuka, paka Bugiri. Wabula olw'okubeera nga Bobi Wine muntu w'abantu, buli waayita buli omu avaayo, era olw'okwagalako odduka n'otuuka w'opoyedde n'ogaba abange eno gye ntuuseeyo ntya. Ekisooka nkimanyi abantu bonna bayinza obbeera shocked okubeera nga balabye National Unity Platform nga yeegase ku iPod
okusookera ddala leka tutunuulire lwaki oba mu kiwandiiko ekyo NUP yategeezezza nti mu mukago ogwa National Consultative Forum ogwali gutaba ebibiina by'ebyobufuzi mu ggwanga gye tuli ng'era atukiikirira nga vice chairman ye Benjamin Katana ekifo ekyo kyalimu Jere Mugisha omugenzi kati kama muwummuze mirembe bwe yafa ne baswitchinga ne baleeta Benjamin Katana ogwo NUP gyeri saagala kubiddamu nabinnyonnyola kakati ebimu ku bibadde biteereddwawo kwe kubeera nga banyigiriza nno n'abakulembeze baayo nga muli bo bagamba mmwe mweyita ki mmwe baani leka tubaggyeko buli kimu mujje mu iPod NUP nesooka esiriikirira n'ebala ekibalo kyayo nabadde ndaba NBS erina omutwe gwe yakoze ku gguliro eryo ng'omutwe gugamba nti NUP eyagala kulabisa iPod kati gano ge mazima oli bwakulaga nti naakutadde ku kisenge kuba NUP ng'ebibiina ebirala eteekeddwa okufuna ssente ezigitambuza eyina ababaka kitegeeza ssente eziva mu babaka nazo gavumenti eyagala zikola ki ziteekako nvumbo mu kuziteekako envungo NUP esigala mu bbanga naye ng'ate kibiina ky'ebyobufuzi ekiri mu Uganda mu mateeka kakati kye baakoze ne bagamba mumanyi nsonga ntono katugende tuyingire iPod ekisooka iPod Mwami Museveni yayagala kulaba Kyagulanyi ng'atuddeko awo asobola obutalinnyayo ne basindika representative naye ekyo si kyekikulu ekikulu mwene ensonga kiri ku tuyingire mujjukire NUP egimu ku miramu emikulu bagiyita kulabisa yatwala omusango mu kkooti naye ng'ekimanyi tegenda funayo bwenkanya egenze ensi etegeere nti kkooti terina bwenkanya ne tulaba ebyaliyo kakati wano wakati mu iPod mu mukago guno bwe tulaba nga gulimu ab'emikwano n'eŋŋanda mujje tulye iPod NUP egenda kikwata etya katugwesogge tubaabye nti eno tewabeerayo kuteesa eno wabeerayo kulya nakuba miziki kweyagala na kunyumyamu NUP kyagituttemu iPod yes kusindiikirizibwa okutuuka ku kisenge we bagitadde naye ekisinga obukulu kwegenda okulaba n'okulaga ensi kyekiri mu iPod kati ne bano nabo bakitegedde baga lwaki bano bazze lwaki bazze bakugambye nti newankubadde bazze waliwo emitendera mingi era tebagenda kuyingira kati waliwo emitendera mingi era tebagenda kuyingira kati oba okategedde ako kati lwaki tebagenda yingira kati memba zo okwegatta ku mukago lwaki abatayingira kitegeeza bayita omuntu ajje naye nga najja bamutya bayita omuntu ajje naye nga ajja ye kennyininyini bamutya kitegeeza NUP okugaana okuyingira iPod bano ate kibadde kibakolera nti twekwasizeeko baagaana kakati ezze bagamba ate tituyingiza kati ekigenderwa mu kino NUP kubeera nga tefuna yadde omunwe gwa ssente nti baagala kusaanyaawo ekibiina nga NUP so tewali nsonga ndala nnene nnyo mu iPod tewali kubanga ki sente zina kubeera nga ziyita mu National Consultative Forum baleeta etteeka kati ziyita mu iPod etali ya Uganda bagiwuninga kati ne bagikwasa Mwami Museveni ne beefuula mu bandinzova obuyinza bwa iPod ssentebe waayo
ye Norbert Mao akugamba awagira Museveni kakati omulamwa gwano guli ki NUP gamba tuyingire tulabise karate bagamba hake bazze kitegeeza sente kwebali ate kibatagala NUP kufuna sente Bachi watagala NUP kufuna sente bagadde buli kubo weino okujja sente negaka tugende tuyuze iPod eno atenga ne sente tuzifuna kati bagate muyingira waliwo emitendere gino okuyitwamu ekigendererwa kwavuwaza kukakkanya kuleetera NUP kuwulira nti tesaanidde kuba mu byabufuzi ebiveemu kyekigendererwa NUP gatemufaayo tukkiriza katujje mu iPod karate abo badde bagamba mujje ate bali mu kwekengera bagamba mujja mwatuuse mutya kusalawo okwokujja ogenda kutuuka okuwulira nga babagamba nti bwe muba mujja no kamera tezijja bino bye biteesebwako kakati awo ojja okumanya nti iPod pulaani yali ndala sigenda sukkako wano ng'oggyeko tujjewo speech ya Bobi Wine ku Jerusalem Sale okay gituweeko chali wange bamuyita Jerusalem Sale abeera muno bagamba amataka gonna yakatwala keno nge wali chali wange mwana era nkakasa kumufamire eyo gwalinga asobola okubeera lwisomero kuba Museveni yakadye tasazitwala mwaka gwalino ate mutabani wammwe mumulaba nga bweyeisa mumulaba nga bawamba baganda baffe mulaba nga batubuguza baganda baffe mubalaba nga bwe bawamba baganda baffe abawala n'abalenzi ne babasobyako n'abalenzi ne babasobyako tugulungira jeno okyalina chansi kyali wange okyalina chansi okusooginga famireyo n'okusooginga eggwangayo naye okusooginga ekitiibwa tetuli babi tetuli bakozi ba bikolobolo tetuzira bukyayi naye tutesinga bannayuganda kubanga naawe toyinza kumalako nabaluganda ate okimanyi wange okimanyi waliwo chance yekukuba Museveni enyini mugambe nti akyalina chance akyasobola okuteri yes nimpulirize bulungi Sale olaba bannayuganda banyiivu naye ngaokubasobola bakumbisinga n'abeera ize n'agenda ewuwe netumukumira eyo netwamwinako endugu netumukuwa galeka bannayuganda naye bagezaako okwekika mu bannayuganda ndowooza balade kajjamu kagirirango enkoko kale mukwano gwange okyaliko webale nnyo webali ddala Sister Mary mu ggwanga erya Switzerland webale emirimu muganda nkakeetu oli UK webale emirimu mwenna kabemaama e Switzerland nawe nkutumiddeko nnyo kakati abansabye emboozi ez'abakansala amawulire nga gano lumu mbasaagala ngazanye ku mukutu gwaffe ogw'enkyukakyuka kubanga amawulire gano tegalina kye gatugattako tulekawo ebintu ebituyamba ebintu ebituzimba ate omuntu n'olemerako ng'oyagala puluufu oyagala bwino Ssaabawolereza wa gavumenti Kiriwa Kiwanuka yabadde akubiriza olukiiko lw'abantu bano bakansalazi ku mitendera egy'enjawulo abaasaze embu eddiiro wabula waliwo amawulire amalala g'omunda agagamba nti bano si bakansala baakuŋŋaanyiziddwa bukuŋŋaanyizibwa bantu buntu ba bulijjo bateekewo ekifaananyi nti bakansala basaze eddiiro okusinziira ku kigatto wange agamba mulimu bakansala baakozeseddwa ne mubaamu n'abo nga tebaabadde bakansala naye nga baaleeteddwa okulaga omuwendo nti mungi ogwo gusaze eddiiro era akatambi kano nga bw'okansabye muganda wange sigenda kwogera linnya okuva jjo oyagala akatambi kano ke kano nga bannyonnyola engeri gye basaze eddiiro mbu okwegatta ku NRM mbu nga bava mu FDC nga bava mu NUP ebibiina ebivuganya gavumenti era ne bawa n'ensonga mbu okutuukiriza ebigendererwa byabwe okuyamba bannansi balina kubeera nga bakolagana na Museveni ensi ne yeebuuza ku luli lwaki baavaayo okwegatta ku nkyukakyuka ng'ate bakimanyi okutuusa ebigendererwa byabwe balina kuba na Museveni
akatambika kano kawulire tukomewo. Bakansala abawerera ddala 12 okuva mu bibiina ku ludda oluvuganya okuli NUP ne FDC abasaze eddiiro ne badda mu NRM. Bano leero basinkanye amyuka ateekateekera ekibiina kino Rose Namayanja ne ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ne bakkiriza okuwagira President Yoweri Museveni mu kalulu ka 2026. Bino nno bibadde awo ku ggwandisizo lya NRM mu Kampala. Bakansala okuva mu magombola ag'enjawulo mu kibuga Kampala basisinkanye abakulu mu NRM okuli ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka, amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina Rose Namayanja ne ssaabakunzi wa NRM Rose Senninde okusobola okutema empenda ku bukya bwe bagenda okukolera awamu. Bano nga basukka mu 12 bagamba batandise okukolera awamu n'ekibiina ki NRM okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Tubabuuzizza oba kino kitegeeza nti basaze eddiiro. Bano bavudde mu bibiina okuli NUP, FDC n'ebirala. Fwe twekuba enkokola ne gavumenti betukulembera tebakola ki? Tebafunamu. Tusalawo leero tujje tubagambe ensonga tulina okuzitambuza nga tutegeeza nti ensonga ya gavumenti okutambula obulungi buli muntu afunemu, tulina okuba nga tukwatagana aba opposition nga tugenda mu gavumenti tubagamba nti kino twalabye nti betuba tetubatuukirira tetusobola kukola ki? Tebasobola kumanya nsobi ze bakola. I've crossed from NUP, my party, to NRM, no, but it's just a sign that we are working together in conjunction for a better country. Okujja ku kifo kino najjira ku kadi NUP naye oluvannyuma lw'okwetegereza ensonga nnyingi n'okufuna emisomo gino gye twafuna okuva mu ISO, bisomo gyali gya bya security biki byonna ebyo, naye ate bannaffe ne bagitaputa bulala. Nasalawo ne neezuula n'ekizuula nti nze ndi kazinga kakyamu era amazima kati ze kwenale mu kwenfiira essaawa eno. Kiryowa Kiwanuka nga yabadde omutwe omukulu mu nsisinkano eno ategeeza nti bano bakkanyiza nga nkuyege okukolera awamu n'ekibiina ki NRM era n'okuwagira President Museveni mu kalulu ka 2026. Bonna nga bassa kimu nti bo bagenda kuwagira President Museveni mu kalulu kano akajja era bagenda mukwongera obululu. Tujja kwongera okwogera nabo okulaba lwaki tebatugattako ddala ne bawagira ne ba flag bearers ba NRM okuddira ddala wansi. Kyokka Kiwanuka agamba nti bano tabasuubira kwesimbawo nga bavuganya gavumenti. Nti abantu bonna bensinkanye tebagenda kuyimira ku kadi opposition. Oba bacross ne badda mu kibiina ekirala kyemmanyi tebagenda kuyimira ku kadi ya opposition. Kiwanuka agamba wakusinkana bakulembeza abalala okusobola okubabangula n'okubasikiriza okwegatta ku kibiina ki NRM. Raymond Tamale, NTV, Akawungezi. Aha, kati embeera bwetyo bwefaanana mukwano gwange mpuliriza. Abadde abuuza abantu abo beebo. Nkakasa togenda kuddamu kubeera ng'obabuuza yadde okubuusabuusa nti oba bye tukugamba ffe tubyeyiyiza, ffe tubyepangira, tebibeera byaffe, wabula bibeera ebyo ebifulumiziddwa ne twagala naawe obeere ng'obigabanako. Kati nga bwe nakutegeezezza nti akalulu akaaliwo 2021 abantu bangi battibwa era nga batta abantu bano be baali balina okubeera nga babakuuma mu bufunze gaali magye era nga Museveni yategeeza mu bigambo bye nti Mwami Kyagulanyi amala okukwatibwa mu bitundu ebyeruuka e Busoga twawalirizibwa okuleeta amagye amayitirivu tugayiwe mu bannansi gatandika okubeera nga gabakolako kubanga bangi baavaayo ne beekalakaasa olw'okuba pulezidenti waabwe yali akwatiddwa era nga bano baalumiriza nti Mwami Kyagulanyi okukwatibwa yali avayolatinze amateeka agali gafuga COVID-19 nga balumiriza nti ono yali akuŋŋaanyiza abantu ate nga kyali tekikkirizibwa ng'ayinza okusaasanya akawuka akatambuza COVID-19 kakati kwe kumukwata ne bamuggalira. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abantu batandika okwekalakaasa, abantu beekumamu ogutaaka okwetoolola Uganda yonna, si mu Kampala, si Busoga, wabula Uganda yonna okuva booda to booda. Era nkutegeezezza nti abantu abaafa baali bakunuukirizayo mu 10 kirambirira wadde nga gavumenti yavaayo netegeeza nti abantu baali battiddwa baali bali 50 nga mu 2. Ekyebuuzibwa abantu bano bonna gavumenti be yavaayo netta omwali abakazi, omwali abaana, omwali basaalumanya, omwali bannaalumanya. Abantu bano bonna baabaliyirira era bwe baba nga baali bakwiririrwa baaliyirirwa ki? Bino byonna nga bigenda mu maaso ng'omaze okubeera ng'obiwulira era ng'obitegeera kati omutwalo mulamba ate gwe guyiriddwa bupya mu ggwanga Uganda. Era nga kigambwa nti bano abamu abaleeteddwa
n'olulimi olwogerwa wano abamu tebalumanyi. Olulimi olwogerwa wano abamu tebalumanyi. Era okusinziira ku bigenda mu maaso bano bagenda kubeera nga bambala nga bw'obalaba, nga bambala okuva ku mutwe paka wansi nga tosobola kulicognizinga nti ono ye fulani, ono ye fulani gundi, ono ye fulani gundi. Era ng'ekigendererwa kya kino kwe kukeka identity z'abantu bano ne physical appearance, feesi zaabwe baleme kubeera nga balondobwayo nti gundi ne gundi ne gundi ye yakuba gundi ne gundi n'amutta. Nga bwe mwalabye akatambi ke nabakoledde, omusirikale yakubye omuwala empi bbiri n'amugyamu erinnyo, era nga kigamba nti omusajja oyo nsiime eyakwatiddwa okusinziira ku Lusokye omwogezi wa poliisi. Wabula okusinziira ku mawulire ate amalala gafulumye nga galaga gwe bagambye nti yakwatiddwa n'atalwa ekira ku police station, baatuuseyo nga taliiyo. Ne bagezaako n'okumunoonyako ku CPS mbu ng'omusajja taliiyo. Kakati ne twebuuze yakwatiddwa ekira nga taliiyo gye yabadde asuubirwa, nga ne ku CPS taliiwo. Abafa ali luddawa? Ddala ono mukwate oba bigambo ng'abalala baze batulugunya bannansi bamukuumaddembe abatafiibwako, abakyusibwa obukyusibwa mu bifo ne bamujja wano ne bamutwala ewalala. Kati bino byenanga bigenda mu maaso, njagala nkuzeeyo ku mboozi. Owulire omutwalo mulamba ogwaleeteddwa okuba bannayuganda, okusafokeetinga bannayuganda, okutulugunya n'okulinnyirira bannayuganda mu kalulu ke twolekedde ak'okulya n'okkomba essowaani aka 2021. Jjukira nti bino byonna bikolwa nga ne mwami Museveni essaawa zino kampeyini yaziwummula dda. Tetumanyi ono agenda kukoma oddi okudda mu kampeyini, wabula nga amawulire gaafuluma mbu ono yali alina abantu balina okusisinkana ab'ekyama era nga tebalinda. Amalala nga gagamba omusajja embeera gye yali alimu yali mbi nnyo ng'eyoza lumonde, nga tasobola kubeera ng'atalaaga nga bwe yali asuubizza, era nga bano bagamba mbu yali alwadde obulwadde obw'okwerabira, era mbu obulwadde buno mwami Museveni abulina. Abalala nga bagamba yali alwadde eriiso, era ono ng'alolekedde eddwaliro erya Moorfield Hospital mu ggwanga erya Bungereza ekibuga London. Wabula ate amawulire amalala ne gafuluma ne gaga nti yes, yali mulwadde eriiso, naye ate baaleeta bakafulu ba expert okuva mu mawanga ag'enjawulo, nga mulimu n'abaaleetebwa okuva mu ggwanga erya Kenya mu ddwaliro erya Aga Khan, bongere okumwekebejja n'okumutunuulira butya bwe bayinza okubeera nga bamuyamba okubeera nga vuunuka ekyeriiso lino. Kaakati nno ono yalabiddwako ekkollo, nga kitegeeza nti bakafulu abaaleetebwa be baamuyambye okubeera mu mbeera gye yabaddemu. Wabula nga bino byonna bigenda mu maaso, waliwo omusajja amanyiddwa nga Matayo yavaayo n'ategeeza nti munda mu kibiina ekya NRM era munda mu famire ya mwami Museveni waliwo enkaayana, waliwo okugugulana, waliwo okulya n'okkomba essowaani, era nga wano waliwo n'okusika omuguwa. Era mu bigenda mu maaso waliwo okukaayana okunene ennyo, ng'abamu bagamba Muhoozi asikire kitaawe, abalala nga bagamba Lwabooga asikire ssezaala we. Kaakati nga bano bali eyo mu State House obuyinza babukaayaniraeyo kubeera nga babugabana bokka na bokka. Bino byonna nga bigenda mu maaso, saagala weerabire, njagala nsukuwa ku mboozi eno ogiwulire mu bigambo byo ey'amagye gano yamazeeko ebyewungula, ate nkomewo n'akatambi ako okulaba ku musajja oyo owulire ekiri emitiiyana, eggomba, ensolima, tetumanyi wakuzidda. Nze Eke Master abaddewo. Kati nti bano baleese bakomando UPDF etuyiyeemu bakomando omutwalo mulamba, era nti bakomando bano omutwalo mulamba okusinga zigenda kuba nsonga za kalulu ka 2026 teri kukyankalanya. Yes, bakomando omutwalo mulamba era balagiddwa eggwanga ku kisaawe eky'ekkololo, babadde n'okwegezamu okulaga bye bayize. Special soldiers bankizo bagambye nti balabiddwako ekkololo nga bali mu kutulagako bye bayize okumala ebbanga. Era tutegeezeddwa okusinziira ku g'omunda gategeeza n'agamba nti bano buli anaagezaako okuleeta chaos, nagezako kuleeta chaos, mitawaana myerere ginaaba mitawaana myerere. Bakomando mutwalo mulamba kisaawe ekyekkololo balabiddwako nga bolesa obukodyo obudyusi obw'enjawulo. Naawe netwagala tunoonye bano baani, tutegedde nti
abasirikale bano omutwalo mulamba abali well trained kakati nti nga bali ku level ya bakomando bajjiddwa mu bitundu by'eggwanga mu bitundu bya UPDF oba matabi ga UPDF agawerako. Yes, matabi ga UPDF agawerako mubajjiddwa bagenze balondayo ne batendeka ne bafuna bakomando. Kakati nti muno mulimu aba ejje era Special Forces Command SFC. Mwebali SFC kiroto kyantiisa SFC. Kakati mulimu abajjiddwa nti mu Mountain Division eye Fort Portal balondayo Mountain Division ekibinja kye kiri e Fort ne babateekamu. Njogera kuba komando omutwalo mulamba bili abimu mukaga akuna mkezo atirale mulimu abajjiddwa mu grupu ya atirale eye Masindi mwebali Semai. Yes, nti mulimu aba Semai, mulimu aba military police n'ebibinja ebirala ebya UPDF bagenze balondayo ne batendeko omutwalo mulamba bakomando. Kakati tutegedde nti atwalibwa ne mu mawanga ag'ebweru okutendekebwa. Wanzo kuloza nti babadde babatendekera simanya kaweweeta nedda si jjinja. Bayina training nti okuva mu America USA okuva mu America ogimanyi gwe okuva mu America bayina America si super power bayina training okuva e Russia bali mutwalo bayina training okuva e Russia abo warabye kororo Russia America kati omuntu alina training ya America ate alina ya Russia bayina training okuva e Cuba neyo mu Israeli kati obukodyo bwa America mu Russia mu Cuba mu Israeli mwaka mulamba ndi training ebadde egenda maaso mu mwaka mulamba bakuguse mu land fighting okulwanyira wansi kutaka. Tutegedde nti kaakano bano bakafulu mu air defense bakomando bakafulu mu marine operations bazibu ku mazzi ne mu urban warfare byakulwanira mu tawuni wa Kiseka wa Kiseka waliyo ki nga bajja bakafulu mu kyebayita urban warfare. Kati nti bayizina ennimi ez'enjawulo babatendese ennimi ez'enjawulo ezaawa neziri loko bazijuwa n'ezebweru era nti basobola okukola mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era nga bwetambula. Kyekyo bakomando omutwalo mulamba sina kirala kyengenda kukugamba kyekyo bakomando omutwalo mulamba. Jjukira abagamba bano emabegaawo nti muli awo naye olunaku lugenda kukyalo munga Uganda efuuse super power. Uganda ejja kufuuka super power mu by'okusaaga mwe musaage. Uganda ejja kufuuka super power mu by'okusaaga mwe mugira musaaga. Kati wulira bakomando Asumani basaalirwa tereera kuba kakati ekibiina kyo bwe kitandika okunenya Kyagulanyi nti yagenze eyo n'abagamba nti temuzza Asumani basaalirwa gwe byobadde okola obadde tobiraba. Walowooza nti otuuse mu Parliament buli kimu okimaze naye kati ate olaajana tate yo si opposition entuufu opposition ate bw'okuba banno gwe byobadde okola obadde tobiraba. In fact kasookedde ogenda mu Parliament watwewuunyisa nnyo. Gwe batuma ku mikolo gya speaker gwotwala amabaasa gwokola buli kimu. Kakati wabadde oyagala Kyagulanyi abagambe nti Asumani basaalirwa mulungi nnyo. Joyce baagala naawe okunenya Kyagulanyi nti bwe yagenze Emityana n'alangirira Nabbosa owulidde era teyakoze ensobi
teyakoze ensobi okulagira Nabbosa guyobadde okolo badde tobiraba. Richard Lumu wakamala okusaba wano parliament ogende mu leave olete private members bill ngate oli ku opposition okimanyidde ddala. Kakati bwagenda emitala n'abagamba nti oyo Richard Lumu yatweteekamu bwetesisi waffe aba akoze ensobi. N'olwekyo basajja bakulu ne bakazi bakulu kana akaseera twakalindirira ng'era tumanyi nti kajja kutuuka. Mugume Kyagulanyi kyakola kyekyo. Tajja kuleeta nseekeza ziteeke mu parliament oba ziteeke mu bifo byonna ng'akimanyi nti mukolera side eri. Imagine Asumaani basaalirwa kati weekazaaki. Gwe tokimanyi gy'okolera nga n'obukulembeze bw'ekibiina kyo wabugaanirako. N'oyonoona ekibiina ky'omusajja. Gwe Joyce baagala ne Lumu Richard Lumu bye mbadde mukola mubadde temubiraba. N'olwekyo eno yessaawa abalonzi bammwe babalamule babateeke ku minzaani. Ekyokubiri omanyi ffe wano twogera ne tubabuulira kino kiri twabagamba wano nti Saazi Godfrey bannange omusajja oyo si waffe. Oyo omusajja state operative ne muwakana. Laba mumala okukwata kaadi ne mugimuwa ate ne mujja mukizuula mu bwangu nnyo nga alina gye yalaze kaadi ne mumugimujjako ne mugiwa Flavia Namulindwa. Obulire can you imagine ekyomukisa omulungi nti mwakirabye obudde bukyali. Naye katubasabe mulabe n'ebirala bye tuzze tubagamba. Mulabe ebirala bye tuzze tubagamba. Omanyi ffe tuliwo okwogera bwogezi naye amazima galinga seppulingi tegeebulizaayo. Ekiseera kituuka ne gakusindiikiriza n'ovaayo. Owulidde twabagambanga wano ne tubagambanga wano Saazi Godfrey ne mujja mukola ensobi ekirungi mwagikolekitinze ne muwa Flavia Namulindwa. Era y'ensonga y'emu ye tubadde nga tubagamba nti meeya w'e Lubaga Mawula mbeera ze naye mukozi wa state akolera ono omusajja erinnya linvudde mu mutwe naye era mujja kizuula mpola ti naye mukozi wa state. Owulire omusajja oyo erinnya linvudde mu mutwe gwakolera te w'amaanyi nnyo. Lwaboogo akolera Lwaboogo, mukozi wa Lwaboogo. Naye tuzze nga tubibagamba temuwulira. Owulidde bo mwefuula abatawulira naye tujja tubagamba oyo mbeera ze abantu b'e Lubaga bonna bwe muba nga mwagala okudda ku mulamwa temumukombya ku kalulu mulonde bantu balala abo beenoonyeza ssente babbi bubbi tebalina kye bagenda kubagattako. Mbeera ze mufu nnyo talina kyategeera. Edivision yonna n'agidibaze n'agisuula mu ttaka. Tuzze tubagamba abantu abalala era mulina ne kaadi gye mwagaba naye singa Katonda naye atuyamba ne mukizuula mu bwangu. Ey'Ebukoto South Masaka Lwengo gye mwawa Hakimu Sawula oyo naye mufu si mulungi mubbi. Ekyuma ekyali kirina okulya kasasiro wano ekiteezi kye bagamba ekyatwalibwa e Rwanda Hakimu Sawula yakirimu nga minisita wa Works nga kisayiningibwa okuvaawo okugenda. Kati abo be bantu be muleetera abantu. Hakimu Sawula yenyigidde mu kumenya amayumba g'abantu n'okubba obuntuntu bw'abantu wano mu Lubya mu Lubaga. Olwaleero ate kati gw'osindikira abantu b'e Masaka Bukoto Lwengo Bukoto South. Oyo naye si mulungi. Era tukubira abantu b'e Bukoto South Masaka Lwengo temutawaana kulonda Hakimu Sawula. Ze nabagambye abanzijonkera mujja kunzijonkera naye you come on your own risk. Nja kuddiza omuliro. Ffe tuliwo okulabula bantu baffe nti abo babbi bayaaye banyazi talina kyagenda kubagattako. Oba olemeddwa okukolera abantu abakufuula ky'oli okutte ekkubo ogenze Bukoto Masaka gye weesimbye Bukoto South kakati gy'otabadde kumala bbanga bo bakusuubire nti ogenda bakolera ki. N'olwekyo abantu b'e Masaka Bukoto South Masaka Lwengo Hakimu Sawula mufu era naye Katonda atuyambe tiketi bagizuule mangu bagikwate bagiwe omulala. Mugenda kutwala enseekeezi
mugenda kutwala bakagabo mugenda kutwala ba Bedi Bwanika mugenda kutwala ba Mpuuga mugenda kutwala ba Joyce Baagala mugenda kutwala ba Richard Lumu tubagamba bino ebintu owulidde tuze tubibagamba ffe tuliwo kwogera tuliwo bategeeza kikigenda mu maaso akitegedde kitegeere atanaba kukitegeera nze nabagamba tiketi zino biri eya Lubaga division ne Bukoto South eya Kimu Sawula Lwengo nja zifiirako abanvuma mujja kunvuma bano abantu si balungi be bali mu byobufuzi buli wamu be bagamba mbu bateeketeeke akitegedde kitegeere atanaba kukitegeera tujja bannyonnyola paka lwe munaategeera therefore I sign out